tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi. Kale tukwagala ina josizo okuba ng'otulabira akujje wala era akutwala wala kituufu. Kabadde akayimba akagudo ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyolunaku olwaleero. Kama tukwebaza kubanga bukedde nga tukyali balamu ffe baani. Twaniza omwoyo omutukuvu ajatulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulala tusabidde. Amina era amina. Nange nkwanirizako gwe nawe nakyekumidde ku There is Still Hope banayo kola kyamaanyi okubanga ate otugoberera okuyita mu Kristo Yesu. Kale mu Uganda tukyalina ebbugumu ya byabufuzi buli babutuuse nabyafaayo nkulaba ebitabo yita nabyo simbeera nabyo olunaku owandiika kakati era obunabbi bususse obungi obulesa abantu abamu nga tebabitegeera bagamba naye tukkirizaani tutwalaani Lero mukama walagula President Museveni nga wamwongedde ekisanja. Y'omu mukama yagamba kakati mbawadde change. Kasi Katonda kyoyo atutabudde na abanga wa mudungu. Nga yayogera omudungu ye munaye bwatyo. Yekyusa. Ali ebigambo. Kakati sister avuddeyo n'agamba nze mukama ngambye gana amagezi nga we President Museveni wagavaako adde kuwangata amutungireko ku biraato wakati aba atandise okubanga akwata muli empiki kabaka weddemu gyebayita ekkubo nekasooka tukuwe sister yakadde munyiivu mugambo mukko agambye mbwajjudde omwoyo omutukuvu asabira eggwanga lino buli lunaku buli lukya alina ekiruyi yali Libya ebintu bye ne biggwawo yali Sudan ebintu bye ne biggwawo lwantalo lutalo mu ggwanga asaba buli lunaku naye mukama yamugambye abantu bonna ababeera kulaleza President Museveni tebamwagala bajja lwa mmere bajja kulya entamu muzisana nezisana mzeyi bantu bajja lwa mmere bakulimba tebakute mugundi wallahi abanyumira politics ndowooza munyumirwa ababyabire eno mu musono ate tulina situation yonna kale katukuwe sister oyo ng'agamba his excellence nti kubuulire agwejjawo emmere oba onoddamu olaba omuntu wano kale mudashiika zijja kubanga ttaano tweyongereyo tulolaba abantu bajjudde kolo wano lwakulya pulezidenti bakulimba abantu balina endowooza ndala nnyo nkwegayiridde ng'alaga ebintu naye nga sirina wempita kutukako kubyogera mukama yakandaga emirundi 3 nti yakutuma mu Uganda era otutwale naye n'agamba ku luno kyesigenda kwogera nakutya n'agamba londa omuntu gwomanyi nti agenda kubeerawo emyaka 5 aveewo waddewo Bobi waddewo omulala kubanga ekituufu muzeeyi kyetwagala musaayi nze mbaddeko mu South Sudan mbaddeko e Libya nkulaga ne pasipoti yange kati ndi ku 0 sirina wadde na lwataano ng'ebintu byonna byayononekera mu Sudaani muzeeyi abantu baba bagamba nti tukooye kituufu olaba ne Katonda bamukoowa tebategeeza nti bakooyedde ddala bakwagala naye baagala ng'ovaako ku mirembe nga nze bwe nkiwulira nga nkulavinga so much ne famire yo nkyogera nga nkaaba kubanga nze ndi mwegayiriza oli kubeegayiriza abafera abajja nga b'oyongera ssente naye abantu bajjudde mu Uganda oba mu Sudaani oba mu mawanga aga Saudi nga beegayirira olwa Uganda babonaabona beegayirira Pulezidenti gwe waleeta emirembe mu South Sudan nga tufa nga buli kimu kyonna bakitutte naye Pulezidenti bw'ogamba nti otuwadde onongodda wali nze nkimanya abantu bagenda kusanyuka nkikubuulidde nga ntya Katonda mpa omukka n'enzisa Pulezidenti wange nkwagala kubanga nkulidde ku ggwe naye ffe n'abaana baffe bali mu kubonaabona Pulezidenti tetulina we tusula abantu abamu Pulezidenti abantu bakola enkokola nnyingi nnyo Pulezidenti nze nkwagala oli wali nga najja n'enkulabangako ekituufu njogera ebiri mu mutima gwange bye mpulira nti Katonda by'ayagala Pulezidenti
bali bakwata nensabira baleme kuzza meya mu gundi mukomera baleme kuba tiya gas baleme kusiba abantu mu president ebintu ebyo nabye bateekawo biba biraga nti bakukyayisa naye president senga osalawo lumu nga Katonda bwe yasalawo n'akutonda n'asalawo n'akuwaayo n'otulwanirira kubanga nze nzijukira nali muto nalina emyaka 6 pulezidenti nkwegayirira eno kyansalabika Katonda yagireese nkwegayirira pulezidenti baako kyosalawo nze kyempulira nga mpulira Katonda kyayagala era bwokkiriza muhozi n'ayingirawo amazima oyo omusajja nga bwe mulaba asobola okumalako emyaka 5 ne Bobi n'alya n'omulala n'alya n'omulala neyalabayo Besigye ali mu kkomera wadde ebyammwe tetubitegeera pulezidenti nkwegayiridde nga ntya Katonda mpa omukka n'ensa pulezidenti nkwegayiridde baako kyosalawo obusazi twagala kukulabako wali baako kyokola ku Uganda bwe tuba tubuulira enjiri mu mawanga batugamba Uganda Katonda yaweka amafuta okubuulira enjiri kakitegeeza kolayo ekyamagero nga bw'ogenze ng'otaasa ensi zonna kolayo ekyamagero ogambe tintazeewo n'agende ntudde wano pulezidenti tuli ready okukusabira tewali ajja kukusiba tewali ajja kukukwatako wakiri tunaasuulanga ku makaago ne famire yo naye osalirewo abantu kye baagala nkwegayiridde kulavinga so much nkulidde ku ggwe Mukama n'akumpeera omukisa ogw'amaanyi n'etunula olaba abantu bajjudde kololo wano lwakulya pulezidenti bakulimba abantu balina endowooza ndala nnyo nkwegayiridde dadi nkwegayiridde mukwano bw'obanga okkiriza Katonda akuwa omukanosa obubaka obwo ekirungi abwogedde wa NRM olabe munnange ngaye muzeeyi nkubuulire awo bonna bakampeyini manager bo bakufera bano abantu ekibaleeta mmere kulya abantu bayala bajja kulya nga transport esegenda naye abantu bakukoowa dda niye kukwekalizako bwekaliza anti kyokulya kyekibaleeta muzeeyi Mukama agamba wumula muzeeyi tuteeka masiini wansi teri agenda kusiba tugenda kusabira teri agenda kukwatako mukulu alina emisango awaani ngedde yamanyi nyini bonnabbi abitegera bulungi genza kyogera kirabika oba Mukama yamulaze ku misango simanyi siriiro ate siri mulamu ate nze mbitegeera nange ndi mukirasha nze ndi mubundi muwandiisi bannabyafaayo kakale owandiise statement ki mpandise statement egamba nti tugenda kusabira nenteekawo kasitati kyandibanga emisango dakidaaki wegiri kakati sister agamba nti Mukama yamugambye nti afuneyo omuntu excellence bafuneyo omuntu amuwe entebe afuneyo emyaka egyo 5 bwegiti 226 kati 231 okudda waggulu Bobi Wine naye afuge naye akikwatemu abo nabbi mulaba mukati saa zino bawo omutabanyi gino mbozi kaine rugaba gino emyaka 5 yaba akwata mu kintu akivuge akigwako 231 mpulira awo bakyuse abantu bawe gwe baagala ebisibyakulemerako nabbi nga butakuza naye yali gwe bawa ntebe emyaka 5 n'agiwaayo mu Afirika olaba owekameruni biri mu bazungu Pobia kyakalu tasaana kuyimirira naye sebo 99 emyaka egyekifirika awo manya waliwo egiri mu pending list wegiri awo nno kati yagale talina gyalaga yaganyi bali nkululira kaliba naye nga Kameruni tagivaako ajja bafuga agikulula n'obwoya ne bugigwa ku butumbwe agenda gikulula naye Kameruni tagita sina gyendaga kalali nalangirira akalulu yagenze mu holiday
yagenze kuwumula yasabyeyo wiiki ezo wiiki 2 agenda awumule nawumuze ku kirowoozo ababala abagaye musooke mulindeko mulekeraawo okuza constitution ya Cameroon lwanaku nga 3 essebo balina okubanga balangiride ebivudde mu kulonda abagaye stop kangende mpumulemuuko kasooke nnyo ku Chief Justice yalangirira bate katuleba weeri ate alina obuyinza obulangirira ebivudde mu kulonda kale aba akakiiko k'ebyokulonda kalina mugaso kine kyeyamaanyi wako yeno Afirika eringa agiroga ali ku lusozi atunula ati tegede ale nalangirira wa myaka 9+ ate alangirira Chief Justice wa 9 afuga mukama we naye wa 9 gwe bayitako omuledi kati terira mukadde wayinza kuva mu munne era aba Cameroon bebereremu byebyo biri mu ggwanga eryashe yakujja n'ebyafaayo byonna kasooke tulabe naye nga bannansi bo batandise dde okweyiwa ku nguudo n'okwokya ebimotoka by'amagye babigumyeko tukoye pobia oti kwatamu bakuzaala na Cameroon gundi tuleke isangawo lwaki otufiirako otuzize emabega emirundi 1,000 emirundi 610 emirundi 610 610 bitegeera bulungi kakati today our sister tuzeeyo sister agamba obuna president alina ngeri gyamutuukako kubanga ebiziyiza biyitirivu kyo kituufu ebikono weebiri naye singa afuna chance emutuukako asobola omugamba ebigambo ebyo ebivudde mu kunamulondo y'Akatonda Mukama yamugambye nti va mu kintu otherwise essebo bagana balina olugero olugamba nti galemera kusengejjero ate olugero olugenda buti naye lwerabiddemu kati bwebwo obunabbi bagamba naye Mukama ate abasumba bonna bagamba Mukama yamutuwa nga zaabu kale Mukama ate sister tabanga aliko alinyibwa ttembo kati sister balaniza omulaba nga sitaani yamwogeza era ojja kuwulira abasumba omulete tumusabye bwemizimu gye Sudan egy'abantu abaafa jaggweramu oyo osooka ono abava omugaati n'olinasiya oba muŋŋamba nti nno bakubangalo mukamwa obasesemya sazi lona ero omuntu akusesemya akantu abakukoze bubi bubi nnyo n'agamba kayite ku There is Still Hope abatuuseeko omukutu ogutuuka mu nsi yonna omukulembeza nti kwasiiba tavaako era abeera okumaalaba bombi babeerako mutwe tulabe abaana abo kakati agambye mbu omukulu ensonga ajja zifuna bulungi nnyo era tomanya n'omwoyo wa Mukama ayinza omwogerera awo saawa eyo n'amubuulira nti obubaka bw'owulidde omwana wange oyo nze yamutuma oyo omwana wange omulonzi nonza akuwa obubaka obukkirize obugaana awo ogenda kubula anti Bayibuli egamba nti oyawaayo omwana w'omuwaati kituufu yamukkiriza alemukolaki aleme okubula obulaberenese n'obulamu butagwawo ali kakati naye amuwa obubaka obwo bwendeesa buli abukkiriza tabula abula abuŋŋamizibwa bwe kiri naye abugaana kubula bwe so kati obubaka bususse ababaka bususse abantu muli kutumikisinga nnyo nammwe ate Katonda y'omu ayogera ebikubagana so kakati endowooza z'abantu nnyingi nti situation zoogera embeera zoogera kawotisa ayinza okuba nga yalabye embeera ku laale z'omukulu baana basomero nagana nekireka muzeeyi bakoze bamukooye ate kyabakoledde nsomero baana tebagenda bawa sente baddeyo kusomera kakati otukwata abaana bano netubatendeka
anti gino gye emiti emito gigumiza ekibira bayita patriotism patriotism bana basome mwoyo gwa ggwanga kuba mwoyo gwa ggwanga omwoyo gwa luseke mwoyo gwa ggwanga yetala ndizimira kumanya ali babaga esweta ne babeera muli saati ne zibambala nalabako wa triple nga bumuli awo maaso muntunulidde buti naye nga talina kyakola naddala abeeyo enorthern bobako babatwalira abayimba bayimba Luganda baba bawanga statue ne beekaja bakanda kuuba nga tedi. But I don't know why Africans fight for the president, and in Arab countries still to his death. Adikate liba fuga bulungi. Nakati ng'olina omukulembeze akufuga obulungi ate oyagala agenda akoleki. Abantu tebalwanira ntebe. In fact, like in Uganda, tulina population eringa mu 45 million. Okitegeedde? Ati 45 million bonna basobola kuba president. Era president abeera omu. Kale abantu bafa service delivery. Nze sirina ssuubi erifuga. Olina ssuubi erifuga? Nze nakugamba. Nze nagamba sirina ssuubi. Gwe kyofa genda mu ddwaliro wabye eddagala. Kyo kituufu. Oluguudo nga temuli tambula bulungi. Kiki ekirala ky'oyagala? Sabbuuni nga omusolo nga tebakuba receipt. Fuga oba ofa omanyi oba n'omuzimu gw'ogujja zesaa kumanya naye kakati muganda wange kukyagwe nga totambula oba otambuza otuuka mu kyalo obwavu obuli eri bunyuuka n'evvu naye ng'okimanyi ova eno naye okumawo nga n'essaati ennyininyini ekukunkumako saati gwe gwe balabye naawe weetaaga buyambi ate bwe bakola balowooza naawe olina obuyambi bwabwe. So in fact oba kale kumba mu nsi eziringa ez'abawalabu ezo ezeeyisayisamu somehow naye baba jangu mu East Africa, Central Africa, West Africa ebintu bizibu nnyo. abakulembeze bagala kutaa ntebe tebavaako constitution zonna bazikyusa kati ekyo kye kisinga oleeta obuzibu singa buli nsi erina etteeka nti ofuga ebisanja bibiri nti ne waba abakalakata bubi mugamba kafuge emyaka yo gikoleki gigweko muba n'essuubi naye oba kati nga limiti zizonna bazijjawo tewali ssuubi essuubi bamulisigaza eri naye nze kyenewunya ku bantu bano bannange wano ng'ajja akulaga nti kigenda kulwako mpaamu ebi eriki newobeera gwe ne bakuwa entebe eyo ewooma nnyo mu lunaku olwo buli agezaako okugyayo akatumba ayagala kujjayo okuba ku mutwe toyagala kulemesa entebe ewooma muganda wange oyakusoma bakuwanga bakirasi monita n'ozimba ediboy n'ozimba n'otavaako n'okubanga ebino eggwanga gwalina lasitisi nga gwalina ekigambo ekisembayo oba oyitawo oba okyali mukono ng'ezeyigambo emmotoka bazisibye edda balinda oyitewo omukulu ayitawo balabitiibwa ebyo obireke mbw ate naawe otandika okubanga otte ebbali waliwo ayitawo nedda kati engeri gyobanga once a president is always a president tujja kukuwa security ali abapresidenti ba Africa bonna abasinga bavaako abamu babatwala mu makooti kuba balina emisango katonda wange era owe Kenya yakibala nakola agreement yali alemeddeko naye nga tayagala vaako Mwai Kibaki yali agaanye yali akalubye nakola endagaano ne bamwegayirira bamusendasenda nti gundi tulekere esooka tetugera kukukwata ekyokubiri tugera kukuwa security nga gye tuwa abakulu ogenda sigala ng'ofuna omusaala bwe kiri ogenda kubeera advisor nga gwe weebuuzibwako ensonga z'eggwanga kati we yabiraba agamba kati awo nzikiriza awo nno kale awo kyekyo nza n'omukulu tumugambe yali agaanye n'omukulu ba tumugambe bwe tutyo n'omukulu tujja mugamba gwegenda walo gye bakutuma kkiriza Kristo wamma kale
Mama twala Kristo bino soko biteke bali soko twale Kristo kubanga lyessuubi lyaffe essuubi lyonna liri mu Kristo abaana b'abantu tebalina ssuubi lyoyagala tebajja kumatizanga bw'oyagala naye Katonda akumatiza ate n'oba musanyufu n'ogamba Yesu nkwebaza kubanga oli mulungi w'ekitiibwa n'amatendo era nkwebaza ne ku obulamu bwange yatwa Kristo obeera omulokozi wange mu linnya erya Yesu. Aminda era Aminada kale tugawo mulamuko awo tunadda ndoza tujja genako mu nsi y'ebirooto ate n'ebintu bya bingi nnyo betugenda okubanga ate tukwatako olunaku lwakakya kale katuwumulemuko essaawa eziweramuko b'eddakiika eziweramu tugenda kubanga tudda n'ekitundu kyaffe kigenda kubeera kyakusatu mubeere bulungi mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.